yandiba omufere kuba yangambako asobola n'okugenda nakuba receipt ezitaliiyo. Waliwo abaana b'embalala omuwala bamuyita Aisha Tasha bagenda basalimu sente babawa sente Mariam yali abakulira n'azijjayo n'abalyaza amaanya era Salimu Sale yali yamukola ki nga ya kale yamwesonyiwa kaŋŋambe olwabali abaana era Maria yaŋŋamba mwenyini nga simuwayiriza nagenda nenkubisa receipt nenfuna obujulizi nembuleetera Salimu Sale muzeeyi Salimu Sale n'agamba sente nazibawa nga tete yaziba omunjeri yona. Omuntu aliyo ayinza obeera nga akwerabiddemu akyakuba akafaananyi Edi Mariam kayimba kisoko omwemu akapera mukali kali kennyini. Amasogo gakume gabe kunse Bambi tonswaza leba nakweha ontwale aho likwenda hona awo wennyini awo akayimba kaako kennyini nakawulira nkyalina mukyala actually nga sinaba nakujja mu town gatona bakulinya ya mipiira naye obudde buno okyali relevant okyanyirira weekuumya otya bannaye nze neefaako munnange sirya bintu bisiike nkola workout ndya fruits and ndya ne greens nyingi. Okay. Yeah. So neefaako goge mazima. Abakyala abali eyo nga batu badde n'abakyala nga wamusooka ne mu industry naye najja n'asiimuuka era oli ali mbiragalagala n'avaako ku mulamwa oba wamagezi ki? Banaye sina magezi genyinza bbawa kubanga abalabi ba Now TV kyenyinza obbagamba like omuntu okuvaako kuba kusalawooko boy kuba kusalawooko bwoteefaako era ovaako bw'osalawo okozesa ebiragalalagala kuba kusalawooko kati nze nasalawo obutabbikozesa y'ensonga lwaki nkyalinga bwendi. Okay. Oluvannyuma lwa Mema Awards okuvaayo abayimbi abazirimu bava ne bakulisizayizinga nnyo omwami Pastor Mondo nti abadde tasaanidde beera n'akakiiko kasalawo ng'ate mwe abaali mu kuboera wawangula n'awaadi. Awaadi yo njiina kati abamu abavaayo ne bagamba ekyo simanyi ensonga zaabwe maybe nabo mujja banoonya bawe ensonga zaabwe lwaki ate baataakinga Pastor Mondo kuba akakiiko bwe kaba nga ke kamulonda kirabika kitegeeza yali asaana naye kirungi nze complaininga nina awaadi yange era ndi grateful. Oba ensonga yokuta complaininga lwakuba wagifuna? Singa waliwo ensobe era nandijoogedde naye nze simanyi nsobe yaliwo sisobola kwogera kye simanyi kuba ndi muntu mukulu. Atwogere ku butakkaanya obuliwo obudde buno mu bayimbi naddala abakusaidia NRM bagamba nti balekeddwawo ng'ate bakolera President Museveni omulimu gw'amaanyi nnyo. List yafuluma nga gw'omu ku bayimbi abagenda mu State House. Gwe obutakkaanya obwo naawe obulaba obwa bukoseza buti oba gwe olwedde bakulabawo bo bali batalabawo? Nedda munnange era nange njagala bandabewo naye ku list yes najiraba kwendi naye simanyi ani yakola list ani yagenda mu State House nange kyengenda okukola kati goge mazima kubigoberera mbinoonyerezeeko mmanye nti kyekyaliwo kuba mbadde sibiriiko kuba mbadde sibitegeera. Tewagenda mu State House? Saagenda. Ebyaddala tewagenda? Kuziikuula nnyo baali emagombe saagenda. Ngati kubanga abantu bonna abadde bamanyi nti era kati gwe obudde buno gwali mu kintu afulufiga bakaaba mwe mwaliisa buti mwe mwafuna kuba temukompeini. Singa nafuna nandyogedde amazima kuba tewali ayinza kunsiba oba kunkwatako oba kunkuba oba kungoba wensula kujjako landirodi wange yekka naye amazima saalya saagenda. Okay. Oli mukwano nnyo gwa Bobi Wine katuvudde mu by'obufuzi. Mu by'okuyimba? Mu by'okuyimba oli mukwano gwe. Naye obudde buno kooti eyisizza ekiragiro negamba abasirikale abali ewuwe baveeyo. Gwe nga ggwe ekibadde kigenda mu maaso abasirikale bali wuwe takyetaaya kibadde tekikosanga omuntu? Ekisooka kinyiiza kuba oli muntu Munnayuganda waddemba okukola kyayagala naye bwe biyingiramu ebyobufuzi engeri gye sibimanyi bulungi simanyi lwaki baateeka abasirikale ewuwe andi siyina kyekimanyiiko for sure naye bwe biba nga bamukwatira mu bya music bave ku mubanda wa Kabaka. Music wetuukidde wano nga si lwakyali closed mwe abatuukirira abakulu mu gavumenti timubagamba ensonga zammwe? Naye ekyo ekitiibwa okimpadde ekituuka mu bakulu naye
nange nkyagala naye sinafuna kapasite eyetuukayo naye we naafunira bwentyo amaanyi agatuuka ku mukulu yenna yamugamba naffe batute kuba ebisigadde byonna baabita bakola abantu bakola amacaaki basaba emizigiti bagenda obutale bukola naye ffe tukyakwatiddwa kuba music kwetulya mwetujja ekyokulya mwetujja ekyokulabiza famire yaffe naye naffe tetunyumira batute tukole batubulire biki bye tulina okukola bwe kibanga kya social distance tukisobola naye tuli bubi tetukola si kirungi naffe batute tukole. Okay, nga tumaliriza ebigambo ebisembayo eri omulabi wa Now TV. Omulabi wa Now TV nkwebaza nnyo mwebale kuwagira abalabi mwena mwebale kuwagira music wa Uganda mwebale tubeererawo mwebale kutubeezawo kuba tulya kumwe singa temujja mu bivulu byaffe tuba tetugenda kubeerawo era mbaagaliza guno omwaka ogutandise gube mulungi gye tuli ffenna gutuddemu mu mbeera zaffe. Actually omuwagizi asuubire ki muguno omwaka okuba omuwagizi owange abawagizi bange mwenna muguno omwaka ngenda kutaayoko oluyimba lumu ne video yalwo tugira tutambulirawo nga industry bwetereera awasigadde tukyabye tukikube nga luli.